Bannayuganda abali munda mu ggwanga abali ebweru w'eggwanga mwenna okubeera nti musobodde okujja ababanjibwa amabanja nga temunaba kumalayo twabategeeza ne message mwazifuna nti mufube okulaba nga mumalayo up to at least 80% era bangi mukikoze bannafe baze basasula abapya namwe tuze tubatukubiriza nti mulina okuba nga mumalayo 80% ebitundu 8 ku kikumi at least yes. Nolwekyo tetukyaddamu kwogera njogera y'omwaka oguwedde ey'emiwendo egya miliyoni 5 njagala kukubiriza bannange mwenna abampuliriza abali munda mu ggwanga abali ebweru w'eggwanga nti bw'oba tosobodde okutuuka ku office physically twabategeeza ntusindikire email yo tuweereze email ku admin@bangafi.com tujja kuweereza akawunti zaffe eza kampuni otekeko sente bonna ateekako sente otusindikireka payslip ku email bw'otuwa payslip ku email tujja kugifuna tumale okebera mu baka sente nga gyeziri tukoye risiti ya kampuni nawe tugikuweereze ng'oli ebweru oba ng'oli wala naye ng'oli munda mu ggwanga nolwekyo eyo enkola weeri where we can transact electronically otuweereza ne tukuweereza n'otuweereza ne tukuweereza bwe tutyo form ne tuzikuwa ku email n'ozijjuza n'oziddamu n'oziscanninga n'ozisindika ku email kubanga abamu ku byamasibu nga mubuuza nti ate ffe tuli wala tuyinza tosobola kujja mangu tusobola okubikolera byonna ku email lwofuna akadde n'oyitirawo ku ofiisi ne twongera okwogera ebisingako n'olwekyo njagala ntandike n'obubaka obwo ssebo nga tetunaba kugenda wala nnyo bannayuganda bategeere wabwe tuyimiridde wabwe tugenda mu maaso otherwise emirimu ku ground gitambula gigenda mu maaso message mwazifunye site zaffe zitambula empya nezigenda mu maaso nazo zigenda mu maaso n'olwekyo njagala kukubiriza abantu bonna ababanjibwa mwongere okumalayo balance nga nvudde ku ekyo tutandika mwaka mpya 2020 omwaka omukadde tugumaliriza naye njagala kubuuza ssebo naawe nnyabo ampuliriza olwaleero manyi nti muwulidde ebintu bingi ebizze byogerwa abantu ab'enjawulo boogera ng'omwaka omupya gutandika naye nze njagadde weebuuza ebibuuzo bino wammanga nga tutandika omwaka guno mpya ekibuuzo ekisooka ate nga kyekyensonga nti obulamu bwo holistically obuplaningidde otya omwaka 2020 mu angozi zonna ez'obulamu oplaninze otya omwaka omupya 2020 abafumbo abapya abamu mubadde n'emikolo mu mwaka nga gugwako 2019 abamu muteekateeka okukola emikolo omwaka nga gwakatandika 2020 ekibuuzo kye kino do you have the end at the start in your mind tinga mutandika olugendo lwammwe olw'obufumbo ekifaananyi ekigazi kye munaabeeramu mu bulamu bwammwe okirina mu mutwe gwo nga muwangadde emyaka 34 okirina kati nga mwakafumbirwa oba tonnaba kukikubaganyako birowoozo na munno njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo omwaka omupya okutandika kituufu era kirungi obudde bujja kuziba bukye nga bwebadde buziba ne bukya mu mwaka oguwedde enkuba egenda kusigala ng'etonnya n'omusana gwenda kusigala nga gwaka ng'omwaka omukadde we gubadde ogenda kayanga ku makya ogende ku mulimu gwo okole
ingawe kibadde mu mwaka omukadde. Ekigenda kukola enjawulo kiri kimu kyenjagala mutegeere mwenna basebo ne bannyabo abampuliriza. There is nothing that is going to change. Obudde bugenda kusigala nga bwe bumu. Yes. Ekigenda kukola enjawulo nti okozesezza otya opportunities empya ezoyerese mu maaso go. That's the only difference. Ozudde ensonga ezikulemye omwaka oguwedde. Ozudde lwaki zikulemye. Okubya ekifaananyi ekipya kyoyagala okutambuliramu mu mwaka omupya. Bw'obanga tonaba kukola ebyo ebisatu wammanga onansonyiwa naye kankutegeeza mawulire amabi nti ogenda kutambulira mu layini y'emu nga gy'obaddemu. Akyogerako si yakireeta naye nga tege mazima kubanga obulamu obutuufu butambula na nteekateeka okuvaamu ebibala. Ekyokubiri ate nga kikulu nnyo, sente tugenda kuzinoonya tujja kuzikola. Obugagga tujja kubunoonya tujja kubufuna. Abamu tujja kufuna, abamu bajja kufuna obungi, abamu bafuna obwa wakatikati. Essanyu, ebijaguzo n'ebisanyusa obulamu tujja kubigoba. Naye njagala kubategeeza abakulu mwenna abampuliriza gye muli, byonna tujja kubinoonya, byonna bituufu. Okutegeka obugagga kituufu, okutegeka amaka kirungi, okutegeka ensimbi n'obulamu bwe byonna bituufu byetaagisa. Naye amazima ag'enkukunala agataliiko bulimba, agataliiko kwekweka kwonna gali nti kkiriza gaana byonna tuli bakubireka ku nsi kuno. Atagala kinyweze nga mutandika omwaka omupya 2020. Byonna tugenda kubikola. Tujja kuteekateeka obugagga. Naye ekibuuzo ekinene, ekibuuzo ekikulu, I don't care oba oli wanzikiriza ki, oba oli mu Adventi, oba oli mu Kristaayo, oba oli mu Islam. Oteeseteese obulamu bwo ne Katonda wo mu mwaka omupya 2020 okutambulira mu kkubo lye. Yes, oteeseteese obulamu bwo okubeera ng'otambulira mu kkubo lye. Kubanga amazima gali nti ne batunategeka obugagga obwenkanawa, ne batunategeka ensimbi nga zijjula ne zijjuza trailer ne zijjuza n'amayumba. The matter of fact is byonna enkya egenda kukya, ogenda kufa, ogenda birekawo. Oba oyagala oba toyagala, you must die. Ekibuuzo ekikulu kiri nti enkolagana ne Katonda wo okozeeko enteekateeka y'okugirabirira mu ngatandika omwaka omupya 2020. Ekyo njagadde nkinyweze kitegerekeke. Bw'onabeera nga totegese resolutions mpya, okuzza obujja entegeerayo, okuzza obujja enkolaganayo, okwongera okuwa Katonda ekitiibwa, okwongera okuwa Katonda kyasaanidde okuweebwa. My friend, you are toiling but all in vain. Kubanga ekibuuzo kiri nti kiri mugasa ki okulya ensi eno yonna natafuna bwakabaka bwa muggulu? Yes, kikugasa ki okubeera mu nsi ng'oli mugagga naye ng'okolerera byogenda okuleka ku nsi, n'otakolerera nkolaganayo ntuufu ne Katonda wo, working for the eternal life. Njagala kubakubiriza basewo ne bannyabo, tutandika omwaka omupya 2020. Omuzadde ali eyo nga mupuliriza omwami n'omukyala, mulaze ekifaananyi ekituufu eri abaana bammwe. Mukola
mukuliza abana mu mpisa ya Katonda, mukuliza abenganda ba mu mpisa ya Katonda. Business yo jokola eli mu Katonda. Enesi bwe tutambulira abasebo ne banyabo tuli bayise Katonda yagwana jife kisooka. That is a fact, that is a reality. Abana abantu bokola nabo bowangala nabo, have you tried to give a life that is exemplary to the community you are living in? Boto bakutunulira bala bakatonda mugwe olwaleero nno basebo ne banyabo programs zengenda okubanga nkola zijabera zanjawulo muko sibulira njiri naye njagala mbategeeze tutandika mwaka mpya nebino nina okubibagamba enti obulamu tebutambulira ku kugaggawala kwokka, obulamu tebutambulira ku kukuŋŋaanya nsimbi zokka, obulamu tebuli mu kuzimba, tebuli mu kubeera n'amayumba manene, tebuli mu kubeera na motoka nnene. Obulamu buli holistic, living a holistic life as we start off the year 2020. Buli mu one, most importantly, ekisinga obukulu mu byonna kwongera kuwa Katonda waffe ekitiibwa, kubeera n'empisa mu society, okuliza abaana baffe nga balina value, ebisigadde ne bigoberera ne tulyoka tuteekateeka omwaka omupya 2020. Eno ye programu esoose gye nsoose okukola omwaka guno yakusibirira ntanda era ngenda kumala omwezi mulamba programu zonna nga mbajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu, kubanga Bayibuli egamba nti oli bwe yategeka bwe yali azimba, omu n'azimba ku musenyu omulala n'azimba ku lwazi. Mu kutegeka ensimbi zo, mu kutegeka obugagga, mu kutegeka amakaago, ozimba ku lwazi oba ozimba ku musenyu, kibuyaga wanaakunta mukoka n'ayita ennyumba ye ejja kugwa kubanga ogizimbe ku musenyu, ozimbe ku bintu ebiri temporary. Nzaala kubasibirira entanda mwenna abampuliriza olwaleero. Byonna byonna bye tukola, byonna byonna bye tutegeka, byonna bye tulowooza okukola omwaka omupya 2020, mbasaba nga mbegayirira katubizimbire ku musingi omunene ogw'okutegeera Katonda, ogw'okumuwa ekitiibwa, ogw'okujjukira nti ye mutonzi era yatufaako. Bw'otakola ekyo ojalooza nti obikoledde mu maanyi go, naye njagala kujjukiza nga nkubulira amazima amatuufu nti kkiriza gaana, one day sooner or later ojja kufa, tujja kuziika, tolina kyogenda nakyo. To make matters worse, bw'onaabeera nga toteeseteese bulamu bwo kumiitinga Katonda ku lunaku luli lw'anaaba ng'akomyewo, nga tofundikira. Abagenda okumanya ebisingako tusangibwa Wakiso ku kizimbe okwa Centenary Bank District Road. Ffe gye tuli tetuwumulangako, ofisi zaffe nzigule, tubaye kuva ssaawa 3 paka 11. Jangu twogere, jangu tuteeketeeke, kubanga ese tambira mu kuteekateeka. Nabategeezezza nti tukola mu kusimba emiti egya kalitunsi, tusimba emiti egivaamu small poles akozesebwa mu kuwanirira kalina ku $8 ne35,000 buli myaka 2 n'ofuna obukadde 8, ate buli mwaka n'ofuna obukadde 16 okumala emyaka 50. N'oteekateeka emiti egivaamu egy'amasannyalaze ku $8,000,000 zokka, emyaka 5 ku 6 netufuna obukadde wakati w'e9 n'e10 buli myaka 5 ku 6 okumala emyaka 5. Netuteekateeka emiti egivaamu buliti ku $8,500,000 nga tuguze ettaka ne tulabirira ne tusimba ne tumanya nti ku myaka egyo 8 ku 10 tufuna obukadde wakati w'e2,600 n'e3. Ennamba y'essimu tukubireko 078 7 47
1546. Ku email tuli ku admin@bangafi.com na website yafe www.bangafi.com. Mukama bawo mukisa mbagalizo mwako mpyo gwe mirembe omwako mpyo gwe sanyu naye mujjukire okuzimba ku Razi enyumba chwega wanakunta musisi naita mukoka naita obelengo limugumu kubanga Katonda yasinga byonna. Mukama bawo mukisa.